Zoni y'Abalintuma ewamanyiddwa nga Wabiduuku. Olufulumye n'enyimirako wali wansi n'endaba omuliro nga gukutte eno waggulu nga mungi nga guva eno waggulu ne batandika okumusukirako ku bintu n'abantu nga bava eno nga bali mukulu. We tutuukidde mu kitundu kino ng'abazimyamooto baatakawadde dda era nga balwanaganye n'omuliro okuguzikiza. Waliwo abalabiddwako nga bayambako mu kuzikiza omuliro n'abamu nga bagezaako okutaakiriza ebyabwe. Abamu ku batuuze ababaddewo bategeezezza nti omuliro gutandise ku ssaawa nga 5 ez'okumakya era nga bateebereza okuba nga gusibuse ku masannyalaze. Tukuduukidde baganda baffe banyaffe okuzikiza omuliro guno naye twesinga omuli byonna bigwedde muliro byonna naye ng'omuliro gwadde gw'amaanyi nnyo tugezaako okukola ki okuzikiza. Twese ssaawa nga 5 ku 6 awo tutandikidde. Tubadde wano okufunamu obuzibu ennyumba yaffe ekutte omuliro amasannyalaze gagenze ne gafuutinga kiti yonna eyidde yobaali tetumanyiye ku maaso. Abantu okusiita kwanze mbadde neebasukata nenkima amazzi nenzirawo mbadde sinaaba nakufuna kyakulya nti oba kufuna breakfast kuba mbaddemu aziri ssaawa nga 4 awo kudde nesanga omuliro nga gukutte eno ewaffe tetunatuukayo byonna biyidde wulirawo. Bano beebazizza poliisi ezikiriza omuliro nga bagamba nti ku mulundi guno esobodde okwanguwako nga bagikubidde enduulu. Ssaawa nnamba naye anyway era yanguyemu okusinziira obaire okusanze okukyala poliisi eyanguye okujja kumambadde n'akafulumya ebintu nga omuliro bali mu kuzikiza naye nga mungi awo poliisi nejja eyanguye okujja teruddeku ekikugu ekisoose kizze ng'obudde bukyali. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire. Ebyo nga tubimya amazzi Parliament ekkiriza omubaka wa Buyaga West Dennis